Abakulembeze b'abavubuka mu Buganda beetabye ku mukolo gw'okukyusa obukulembeze bwa Nkobazambogo ku ssomero lya St. Bali ku Ddembe Kisoga n'ekigendererwa eky'okubunyisa enjiriza ekibiina kino mu masomero wamu n'okunyweza ennono ya Buganda. Ku mukolo gw'okukyusa obukulembeze ku ssomero lya St. Bali ku Ddembe Kisoga mu disitulikiti y'e Mukono, akiikiridde omukulu w'essomero lino Charles Katon Subuga agamba nti ekibiina kino kiyambye nnyo okuteekesa empisa mu bayizi b'essomero lino. Ebiramwa by'ekibiina kya Nkobazambogo munyo naddala mu by'empisa. Abayima abatukoze omulimu omulungi okuyigiriza abaana empisa n'okutambulira ku nnono. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Abakulembeze b'abavubuka nga bakulembeddwamu omukiise mu lukiiko lwa Buganda Ani Kigudde Namayanja basabye abayizi okutandikawo enteekateeka ez'enjawulo ezivaamu ensimbi okuwagira enzirukanya y'emirimu mu kibiina kino. Abaana ba Nkobazambogo mwewe ekitiibwa nga musomesa n'abalala obeera mu Nkobazambogo ezakokulaba nga ne bali abatali mu Nkobazambogo obaagazisa ekibiina. Kyensinga okuwa abalozi kwensinga okuwa Bannankobazambogo oba n'abaana bonna okusoma kikulu. Nankubadde muli mu Nkobazambogo, nankubadde tetulikola naye okusoma kikulu. Ate ye ssentebe wa Nkobazambogo mu Buganda Adrian Lubyayi akulembeddemu okutongoza ekibiina kya Nkobazambogo mu ssomero lya St. Anne Grace Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono era abategeezezza nti ekibiina kino bbanguliro lya Bwakabaka eri emiti emito. Kakati bw'oba ng'ozze mu bbanguliro tandika okutegeera ebbanguliro ly'endimu ngenda kuyigiramu ki. Nze nkugambye Munnazambogo yenna bw'abeera oba lukiiko oba mukolo bw'atuula bawulirizo yakola ki. Tosobola kusanga Bannankobazambogo ng'ayogerayogera. Mu mbeera y'emu omulabirizi Right Reverend Wilson Kisekka akubiriza abasomi okwekwasa Katonda mu buli kye bakola obulamu bubanguyire. Omulabirizi Wilson Kisekka okwogera bino abadde asisinkanye abayizi ku Kampala University ettabi ly'e Luweero. Ono era abasabye okubeera abeesigwa n'obutanyooma bantu kyokka basome okutangaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. The Lord will give you the strength to go through. Praise God. To go through. Mukama yatuwa amaanyi okukola byonna n'ogenda mu maaso. Ye amyuka akulira ssettendekero eno Dr. Wada Rajab Jagenda nga yakiikiridde Profesa Badru Dungu Kateregga yeebazizza Bishop Kisekka olw'enkolagana ennungi ne ssettendekero eno. Your presence here is just a testimony to how we function at Kampala University. We are excited that you are here today in Luweero. Our public relations officer has already told you that we have 5 campuses in Uganda. Patricia Nakayima ne Ronald Kalumba, BBS Terefayina, Jotobadde.